Kkooti y'Entebbe ng'ekubirizibwa omulamuzi Stella Amabirisi etandise okuwulira omusango gw'obufere ogubadde gututte ebbanga lya myaka 3 nga tegutandikanga kuwulirwa. Mu musango guno Justin Nakayiwa ng'ali ne banne abalala bagambibwa nti beekobaana mu mwaka ogwa 2022 ne baguza omukyala Monica Mbabazi ennyumba etaali yaabwe ku bukadde 150 ng'era bano yasooka kubawaako obukadde 80 bamale bamwefuulire. Kyokka mu ngeri eyeewuunyisa Nakayiza azze ku ludda oluwaabi n'atandika okuwa obujulizi ku ngeri obufere gye bwakolebwamu. Nze bandeeta nga nze ngenda okubeera nannyini nga nze Joyce Mayanja kubanga baali tebaagala omukyalo bajja kuko we twasisinkana balina ekipapula nga kya agreement ya ssente z'ababulooka $1,500,000. Bano omulamuzi abasindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ogwokusatu. Abantu abalala abavunaanibwa ne Justin Nakayiza kuliko Nakibuuka Mariam, Damulira Henry, Baraza Ronald Nyegenye ne Namuli Sarah. Ng'ayita mu munnamateeka we Monica Mbabazi alumiriza abantu abo okumusendasenda ne bamuguza ennyumba eyazuulibwa nga si yaabwe nti era okubagukamu kyava ku nsimbi ze yali asigazizaayo okuva ku bukadde 80 ze yasooka okubawaako bwe yabasaba ebiwandiiko alyoke azibawe olwo ne batandika okumubuzaabuza. Abooluganda lwa Monica Mbabazi balaze essuubi olw'omu ku bavunaana okukkiriza n'atandika okuwa obujulizi ku bintu byabwe bye baakola. Naye ekirungi ky'olwaliro kye ndabye ku basuspect yadda ku side yaffe kati witness waffe era awaddewo obujulizi obutonotono naye tebuwedde bukyagenda mu maaso. It's still ongoing. Katulinde nga bwe tunadda wano ku kooti after 13. Ennyumba eyogerwako esangibwa Nalugala Mawuggulu mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso ng'eri ku buloko 427 puloti 331. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.